Omwana ebbujje etto lirwanaganye ne mami nga agezaako okwesuula mu mmotoka oluvannyuma lwa Nema munnange okubamenya. King Saha ali mu nnimiro, ali munnange ate mu kulima. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako munnange ate wali ekyotera, wabula bannange King Saha taggwaayo. Akatambi kano katambudde nnyo munnange ate ku social media nga kalaga munnange ate omukyala abadde alaajana ng'awulira obulamu bwo bwamutamye edda. Omanyi kye bayita munnange ate okukumenyera amakaago matiribona. Muganda wange si kyangu n'akamu, era nga ekyabadde munnange ate ekawaala kyabadde kikambwe aba Nema munnange nga w'obitegeera. So kaakati nno akatambi kano kalaze nga omwana ono ali mu kutaasa maama we, can you imagine, ng'agezaako munnange ate okwesuula mu mmotoka. Akafaananyi nkajjeko eno vidiyo gye mpiiniize. Ono omwana abadde agezaako kusika maama we tiyeesula mu mmotoka nanti Nema yabamenye kawaala. Ono omukazi single mother yakuzizza bano abaana be, baawe yamubulako ng'abaana bonna bato, bamumenyedde ennyumba n'asalawo yeesule mu mmotoka. Omwana abadde amusika, abantu obajjidde ne bamujja mu kkubo, n'empulidde nti abatoloseeko niyeesula mu mmotoka n'afa ku Northern bypass. Ne bannange ekiri e Uganda kitokota, mpulidde nti abatoloseeko n'agenda niyetta niyeesula mu mmotoka. Omuntu aba akomye, omuntu aba akomye, baawe yamubulako ng'alina w'abeera, nawo bamenyeewo. Lwaki abatiyetta? Nkugambye si byangu munnange ate n'akamu, si byangu munnange ate n'akamu, wabula nga nkwongeddeyoko omuyimbi King Saha munnange ate ewaabwe gy'ava ekyotera balina garden matiribona, ekifo munnange ate bwaguuga. Wabula omuyimbi King Saha olunaku lwonna yalumaze munnange ate mu nnimiro. Ono omusajja bannange taggwaayo. Oyinza ogamba n'ogamba nti nno King Saha atasobola kulima, naye muganda wange omusajja abalazeeko, wabula olubozi lubadde munnange ate lukutte akati. Newunyiza ate na gundi ya mutwala namboze. Oboke n'avaamu akati ali namboze yatwala oboke. Namboze ya mutwala. Namboze yatwala oboke naye sebo. Buye mubako omupeka kana yeta gwelo nyo simanyi. Oboke atetaliza gula lweziro isi yategedde ennewunya gyayo. Kati oboke agenda kulya bitafutafu. Kubanga ebyo bitafutafu byo bibulira mu lubuto tebyamanya. Naye oboke nja kuyita mu Namboze ambuuza oboke yani. Engeri gyali omutuuze w'abaamutegeera. Alina omukisa konstitution ebibamu nnyo ababaka. Ebamu nnyo abagundi. Nga bw'ogezezaako munnange ate okulaba mu katambi ako akabadde kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ye muyimbi munnange ate King Saha. So bwe ntyo munnange ate bwe nkoze